Abasamize abakwatiddwa poliisi y'ekatwe ku bigambibwa okuba nti babadde baagala kusaddaaka abaana abalongo abamulirwana waabwe kuliko Ssaalongo William Ssevumo emyaka 45, omukongozi Mayi Nampeera ne Abbas Lubega ng'ono yagambibwa okuba nti gwe badde basaddaakira abaana bano afune obugagga n'okuwona endwadde ezimuluma. Omusasi waffe abasanze mu ofiisi yakulira poliisi y'ekatwe Ibrahim Sayiga ng'abuuza ebibuuzo ssaako n'okwewozaako ku misango egibakwasiza. Nagende wono nga omutwe guno nga gunnuma nga gubula kwabikamu. Nemubuze nengenda Ssaalongo ne Ssaalongo omutwe guno gunnuma simanyi kiki kyantuuseeko gunnumidde nakwezi. Basangidwa n'ebintu mbadde embogo, akambe, enkoko enjeru n'ebirala bye bategeeza nti bibadde bigenda okweyambisibwa mu mukolo gwabwe. Okukwatibwa kyeddidde abantu bano okuteeka abazadde b'abaana bano ku bunkenke nga babasaba abalongo bano babatwale ku lusozi babayambeko mu kukola emikolo gyabwe egy'okusawula, era nga bano abazadde bafunidde okubeekengera mu mitima ne batemya ku poliisi. Bazadde b'abaana bano Nnaalongo Zawedi ne Ssaalongo Geoffrey Sseruwu beewuunyiza Ssevumo okwagala okukozesa abalongo baabwe ate nga naye abadde asobola okukozesa abaana b'emikolo gino kubanga nabo balongo. Mukama naye Ssaalongo kiki ennyo ng'oyaka waliwo bizinesi waliwo akatambula waliwo akawaluka kiki nangamba tulowooza bintu bya mutwalo gumu kitundu nze bukadde butaano nkutemera tukyagala owayiriza bwe yangamba nti bukadde butaano nkutemera konze essaawa mmeka byonna byonna oyogedde bulungi konze essaawa mmeka nange nga linnya lyawa lindeeta wano. Ssevumo yeeganye okwagala okusaddaaka abaana nga n'okweyazika abalongo bamulirwana we ategeeza nti yamaze kufuna bubaka okuva ewa jjajja. Nnaalongo yitakosa balongo ababi byajja mu bubaka oli bwe yatutegeeza ye yaani ye Kirevu yabikolako ye yaloota ng'afunye obubaka nti ono ajja kukola bw'ati ono akwasibwe bino akume. Ogenda n'olobooza bulobooza gwelogamba nti obubaka obufuniddewa gw'oli Ssaalongo lwaki tokozesa abaana ababo noyagala ogenda okwate abaana abalala obatwala ate nga saa zino musakurifaizinga abantu bagenda batwala abaana ku nsozi tugenda tusangayo mirambo bonna nobo batuwerekereko ekintu kyetugenda okukola si kyankiso kya muntu kutu. DPC Sayiga akakasizza okukwatibwa kw'abasamize bano n'ategeeza nga bagenda okwongera okunoonyeza ku nsonga eno era ng'omusasi waffe abalise ku poliisi nga baggaliddwa. Tukuba omulanga eri abantu bonna bwe baba nga bafunye ekizibu nga kino bayitenga mu bunambiro okututegeeza tulabe nti tuziiza obumenyi bw'amateeka obwandibaddewo. Ebyo nga bibiti omulamuzi Margaret Bulyo wa kkooti ewozesa abakenuzi asingisizza Degeya Hassan omusango ogw'okubba ssente obukadde busatu 100 bwe yali akolanga maneja mu seefu we eya Haji Sabiri Hassan oluvannyuma n'akola mu famasi eyiye. Basajja babbi naye tujja kuwapiirwa nsabire oli akakasa ne shiriki oyo gwokolera wano kakasa wanja nakulifubi gendo baba kamanya yakuli mete kubanja aswe kubanja abakase kwanja buli mutene nakubanja oyaganze nkwate sente nkuwe omusajja omukulu oyo jajja wange. Oludda lwabyo lutegeeza nti obujulizi bulaze nti Degeya yabba ssente ze era ng'asibiddwa emyaka 8 n'okusasula ensimbi ezo obukadde buswa mu 10. Ensi eno y'amateeka investigation zaakolebwa mu bulungamu era emisango gimuka mu vvi naye ng'era nkyamulinze ewa Allah baffe mbi tuli basiraamu. Isabire yeebazizza kkooti olw'okusala amazima nga wakweyongerayo mu kkooti endala eragire Degeya amusasule ssente endala ezitawandiikibwanga. Kuba eriyo ssente z'omuzikiti yabba tetwaziteekako nga tetulina bujulizi bumala. Ssente z'ekibiina ky'abaana ze yabba tetwaziteekako. Yakwatanga eddagala lyaffe n'aliwa basheeku banna abalala. Nsamba Crash ne Ssetimba Joseph be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV1.